alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The police bomb squad detonated an explosive amidst tight security around Rubaga Miracle Center Cathedral in Kampala. The suspect is under custody. He's called Chintu Abraham. He's 28 years. This followed intelligence information that indicated that 4 terrorists had planned to attack places of worship today. They picked intelligence
that places of worship were likely to be hit today. And of course, during the intelligence briefing, they also got information that one terrorist had already been sent out, and they followed him up to here, and he was arrested. But as the police bomb squad was planning to detonate the bomb, prayers were ongoing in church. With the faithful unaware of what was going on, Pastor Kayanja broke the news to them. God has saved us. First of all, we thank God. Number two, we want to thank our security agencies because they informed us that the bomb is very dangerous, very, very dangerous. It would have done a lot of harm. Probably it would have brought down the whole church, but we want to thank God. Indeed, they confirmed that in the bag there was an IED, the improvised explosive device, and they had to do controlled detonation. You had the explosion. We are now, it was a flask, food flask, which food flask they had used the nails, battery of a motorcycle, which was the charger. They had used the phone, which was supposed to be a switch for it, detonator, booster charger, and others. The spokesperson for Kampala Metropolitan Police, Patrick Onyango, says they are still hunting for 3 more people who were allegedly planning to detonate bombs in other locations. He has told us that 4 more, that they had sent them 4. So we are still looking for 3 others. And right now he's helping us to locate those people where they are. My message to all Ugandans, please, let's be vigilant. This is not a hoax. This is not something that people are used to, because it's very easy when you hear these messages that terrorists coming, and say, I've heard it before. I have heard it before. If there was no vigilance today, probably we would be now mourning. So I'm appealing to every Ugandan, wherever you are, to watch. Later, the police raided a house in Mvujjo Nabisasiro zone in Lunguja, Rubaga division, where they recovered more bombs. We got IEDs that had already been assembled, ready for transportation. They are 3 in number, which had already been assembled, all in a food flask. And there are also 3 bags, which are new, which they had just bought. Police says they also detonated a bomb in the city center yesterday. At Nabokera Plaza, we did the same thing. We detonated another IED that was abandoned at Nabokera Plaza. It was in a black bag. Matthew Karahanga obubaka we mulabye bwa NTV Uganda ate munnamawulire Jingo Francis yabaddewo okubanga afuna amawulire ago. Amawulire si malungi olunaku lweggulo wabaddewo obulumbaganyo bwa bomu naye twayambiddwa nti security operatives basobodde okubanga intercepting amangu. Wadde obulumbaganyo bwadde buli mu kutegekebwa okukolebwawo Rubaga Cathedral ku kanisa y'omwami Robert mu mbeera Robert Kayanja. So sorry about that. Naimbaniriza nnyo mwenna omusinzidde okubanga mutulaba enkyalo olunaku olwale. Ennaku z'omwezi ziri 4, omwezi tuli mu gwa September oba omwezi gw'omwenda omwaka 2023. Amawulire tutandise naago era obulumbaganyi nno bukyali bungi. Poliisi emaze dda okubanga ewoninga bannayuganda ab'enjawulo babeere beegendereza, mubeere bulindaala mpola, beera as careful as you can. Mu abalina amasinzizo, abalina public places,
abalina companies ez'enjawulo mwenna musabiddwa poliisi nammwe mwongeremu ebyokwerinda byammwe kubanga obulumbaganyi bungi obubadde bategekedde Uganda mu mbeera eyo yennyini. Olunaku olwaleero tulina omwami Norman Tumuhimbise tugenda tandika na story eno yennyini, story ey'obulumbaganyi bwa bomu kiki kitegeeza eri Uganda. Mwadde tebakimanyi guno si gwe gusoose okubanga Uganda erumbibwa abannalukalala oba abatujju mu mbeera eyo, si gwe gusookedde ddala. Mu mwaka guno gwennyini munaku z'omwezi zaali 16 omwezi gw'omukaaga mwaka 2022 twalabye nga wawadde obulumbaganyi wali ku ssomero lye Lubiriha Secondary School era abaana abakunukkiriza ndowooza mu 37 be battibwa mu mbeera eyo n'abatuuze abasoba mu 7. Toto y'abantu abafiira mu bulumbaganyi obwo yali 43 era abantu abo balumbibwa wali e Kasese ku Mponde District ennaku z'omwezi nkugambye zaali 16 June 2022. Omwaka oguwedde era nawo twalaba obulumbaganyi ndowooza mujjukira we twafuna twin bomb blasts. Emu yali wali ku CPS endala yali ndowooza wali ku Parliamentary Avenue era mulimu abantu abafiira mu mbeera eyo yennyini. Omwezi gwali gwa Museenene 2022, that was last year mu November. Era ne mu October twafuna obulumbaganyi ndowooza mujjukira baasi ya Swift Safari oba Swift buses yali edda wali side z'Ekigezi oba Kigezi mu mbeera yennyini era waliwo obulumbaganyi obwakolebwa ku baasi eyo. Ekirungi teri muntu yafuna buzibu era twafuna mu mwezi gwa October 2021 twafuna era obulumbaganyi buno nno bwali wali ekomamboga pork joint era abantu abaali awo bafiira mu bulumbaganyi obwo. Kwegamba obulumbaganyi bw'abatujju mu myaka gino 3 bubadde bweyongerera ddala buli lunaku tubadde tufuna bomb threats. Kino kitegeeza ki? Ebikooketo ebyakolebwa in the past byo abina bitwafunamu tulina results twafunamu ate tuba tulina results twafunamu kitegeeza ki eri eggwanga lya Uganda. So ebyo bitugenda okuba nga tunyumyamu naye mawulire go si malungi era tegaliisa nakabululu oluvannyuma lw'okubanga basobodde okubanga ba-interceptinga bomb wali Miracle Center Cathedral mu Rubaga. Robert Kayanja mu mbeera eyo yavuddeyo neyebaza Mukama naye era neyebaza n'ab'ebyokwerinda kubanga bakoze in a very very swift and fast manner mu mbeera eyo yennyini. So katulabe kiki ekitegeeza ate tulabe engeri gye tusobola okubanga tukyusamu bino ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nga tukyali mu ggwanga wano tugendeko wali mu kibiina kya National Unity Platform NUP ekikulembera omwami Robert Kyagulanyi. NUP guno omwezi gwennyini omwezi oguwedde ogwa August basalawo okubanga balaunchinga mobilization campaign zaabwe mu ggwanga lyonna. Bano nno bategeeza nti bagenda kubanga batalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okubanga bafuna ku bantu oba kubanga ba-informinga abantu ku biki ebigenda mu maaso mu kibiina kino era nga bagezaako okubanga beetegekera omwaka gwa 2026 akalulu ako kennyini. So Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne aba National Unity Platform babakanye n'ogw'okwetoloza mu districts ez'enjawulo. Batandikira mu district y'e Kabale wali ne bagendako e Fort Portal babaddeko e Kasese bavuddeyoko kati mu mbeera eyo yennyini twalabye nga ba-withdrawinze obanga Robert Kyagulanyi yalekeddeawo okubanga atambula. Ono no yategeezezza nti nno in quotes tetulina kubanga nga tubikakasa nti wawaddewo death threats ku bulamu bwe bwennyini nti waliwo omupango ogw'okumutuusaako obulabe. So yasazeewo asooka ayimirizeemu enkola ezo ajja kuziddira tetumanyiddirwa naba ng'agenda kuddira kino ekyokutalaaga ebibuga ebyenjawulo oba ebitundu ebyenjawulo. Yatandikidde mu Western Region era tusuubira nti agenda kubanga atalaaga ebibuga ebyenjawulo okubanga balaba engeri gye basobola okubanga babeefinga up NUP as a political party naye nabo basobole okubanga beetegekera omwaka gwa 2026. Aba NUP bano mirundi mingi badde babasongamu olugalo oluvannyuma lw'okubanga bagamba tebakoze kyamaanyi okubanga bateeka gavumenti ku nninga abalinga abanyumirwa ekigenda mu maaso okubeera mu status quo nga bo opposition ng'ate waliwo gavumenti eri mu buyinza. So bantu bangi badde babasongamu olunwe nga bagamba nti bano tebakoze kyamaanyi nnyo okubanga bazoganya mu lulimi luno olw'ekivubuka. Naye NUP nayo yamazeewo dda okubanga beetegeka batandise okubanga batalaaga. Katusuubire nti bino byebakola binaasobola okubanga bireetawo enkyukakyuka mu ggwanga lino erya Uganda. Eddakiika ziri 17 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Muzikirize malize ne story ya Ali Bongo mu ggwanga eryo erya Gabon.
Ali Bongo ndoza mujjukira sabiti ewedde bamukwata oba bastaging a coup against him kyentegeeza nti bakwata obuyinza ne babumujjako omuntu akwata obuyinza yakulembera ejeri ekumi obali walise SFC ya wano oba PGB ya wano naye eri omwami Nguema Bryce onono yakuta obuyinza n'abujja ku mukama we Ali Bongo ono yajja mu buyinza mu mwaka gwali gwa 2009 luvannyuma lwa taatawo okuva mu bulamu bw'ensi Omar Bongo ono yafuga eggwanga eryo erya Gabon okuva mu mwaka gwa 67 paka mu mwaka gwa 2009 mutabani we n'akwata ekintu mu njogera y'ennaku zino era abadde akulembedde erino eggwanga okumala emyaka 14 mu mbeera eyo ogatta wamu ebbanga taata we lyeyafuga eggwanga lino erya Gabon n'ogattako erya mutabani we Ali Bongo oba ogatta nti nno bano ababiri bakulembera eggwanga lino okumala emyaka 56 naye kyaddaaki bamaze dde okuba nga babateekako nga bakwata obuyinza nga bateekako kubanga bastaginga coup twogerera nga ye omwami Ali Bongo akyali mu maka ge bamukwatira oba mu maka g'obwa president era abadde tannasobola kubanga avaayo yafulumyako akatambi ndooza yali sabiti eyo ewedde ng'asaba abantu bamuyambe oba bakube enduulu akatambi kanono kalabikidde ku mitimbagano gino gimukwanira wala Facebook Twitter n'emirala naye abantu abasinga bakirabye ng'ekyolubalaato oba ekisesa kubanga omwami ono President Ali Bongo yasiba omutimbagano nga oluvannyuma lw'akalulu nfune mu kalulu kennyini omutimbagano gwali teguliiko mu ggwanga eryo erya Gabon naye onono yamukutte si wala nnyo nti oba muntu mulala naye ava mu famire eyo yennyini eya abasajja bano aba Omar Bongo abayinako oluganda kwegamba ekintu kiringanga kyewaligambye nti si fundamental change naye kukyusaamu obuyinza famire yasazeewo ekyuseemu erabe nigwe esobola okuba ng'ekulembera lino eggwanga erya Gabon mu abatalimanyi ggwanga gagga nnyo lyerimu ku mawanga mu Africa agasinga obugagga obuli inbuilt oba bwe waligambye obugagga obw'ensibo obuli mu ggwanga eryo balina amafuta balina ebyobugagga by'omuttaka bingi naye abantu baayo abantu bakyali banaku mu abatakimanyi Gabon eno erina abantu ndooza 2.4 population etali nnene nnyo ntono nnyo gye walibadde ogamba nti no basobola okuba nga beetegekera naye kibalemye mu myaka gino abasajja bano ba Bongo family basobodde okuba nga ba exploitinga lino eggwanga naye okuba nga basetinze up infrastructure azosobola okugamba ezirabikako mu ggwanga lino erya Gabon si kyekiri awo ekyamaanyi mu mbeera eyo yennyini so wetwogerera nga omwami Ali Bongo ye ali twogera nga ye tebiri bulungi mu ggwanga eri obuyinza bakyali mu kubanga beesika here and there katulabe oba omwami ono gwe baleese omupya analeetawo enkyukakyuka kubanga abantu bangi bagitunulire nga okubanga just okyusiza you putting old oil oba old wine in a new bottle kikyentegeeza nti kiringa kukwata mwenge mukadde n'obuteeka mu ccupa empya kubanga omwami ono abaddewo mu bukulembeze Nguema Bryce abaddewo ng'ali mu gavumenti yennyini eya Kizibwewe bwali badde ngoyita kazino oba Kizibwewe Ali Bongo abadde mu buyinza be bamu bonna gavumenti badde bagikola wamu era ogamba nti okyusizza obuyinza n'ojjawo omwami Ali Bongo n'oleeta Bryce Nguema obanga atalina kyamaanyi kyokyusizza mu ndaba yange naye abantu be Gabon beeyiwa ku nguudo ne basanyukira ekyokubanga obuyinza babukyusiza nga basuubira nti osanga omuntu omupya wanaabazze banaalaba enkyukakyuka eyannamaddala mu ggwanga eryo erya Gabon ensonga omwami Bryce Nguema gy'awa okulw'okukwata gavumenti kwegamba nti abantu bakooye abantu ba Gabon ensonga gye yasinga okuba ng'awa ng'agamba abantu b'e Gabon balina obukoowu bungi obufumbagatidde mu ggwanga abantu bakooye obukulembeze bwa Bongo katulabe katusuubire nti Bryce Nguema n'asobola okuba ng'aleetawo enkyukakyuka mu mpeera eyo yennyini naye nga ye yamaze dde okuba ng'akwata obuyinza wali mu ggwanga erya Gabon byebyo byensobodde okuba nga nkuwako katono wetukomawo nyina omwami Norman Tumuhimbise onono ye executive director wa Digitalk TV naye ate nga ye national coordinator wa the Alternative Uganda social movement agenda kubanga atubuulira ku ngeri ki gy'alabamu eggwanga
atalooza tulagawa naddala ngaffe abannauganda abali mu bizibu bino tulina kati obulumbaganyirwa bbomu obwavu bukyali mu kutawaanya abannauganda ab'enjawulo osobola ogamba high crime rate naye ekyalimu mu ggwanga ate nga bino bina tubikola nga twetegekera omwaka gwa 2026 kuba n'akalulu kamaze dde okuba nga kengera nkabindabinda tukyalinawo the alternative MK movement abantu gwe bayise standby generator ate waliwo abamu abalina enjogera eyogamba mbu tova ku maini kwegamba bintu bingi ebigenda maaso mu mbeera yennyini naye nze Edgar Matthew Karuhanga mukyali ku Digitalk TV eno program Mighty Drive eddakiika 23 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya muzikirize mpumulemu wetukomawo ngenda kulya ne Norman Tumuhimbise n'omukyala Farida Bikobere paka ku ssaawa 4 ezakalasa mayanzi. Good morning. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. What the church do? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made.
Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Okuliko ey'omukuwumulamu okwo ziri 28 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya nga bwe mbagambye twegattiddwako omwami Norman Tumuhimbise ono ye National Coordinator wa the Alternative Uganda Social Movement era asigwe mulundi ogusoose okuba nga atwegatta katera okuba nga atukyalirako wano mpolampola tumulungulemu ensonga ezigenda maaso mu ggwanga naye ne mu nsi yonna era tulabe ebiki bye tusobola oyigamu ate biki bye tusobola okukola mu ngeri ey'enjawulo esobola okuleeta results ez'enjawulo kubanga okusigala nga tukozesa means ezimu tulabye nti tufuna results zezimu muzikirize mwanirize tutandikire ku mboozi yennyini eya bomu. Mr. Norman Tumuhimbise tukwaniriza sewo. Tugulewo wiki nawe. Okay, Mr. Norman Tumuhimbise. Njagala tutandike ku nsonga ya bomu. In fact, nga tunayingana ku nsonga ya bomu, eggwanga oliraba otya? What direction are we taking? Is this a viable direction? Oba tugiina ne direction yennyini? Kiki tuluubirirwa ng'eggwanga ku ngeri gy'otulabamu engeri gye tutambuddemu especially twogere ku kisanja kino ekya 2021 paka 2026 tukiri wakati naye results ze twali tusuubira okufuna ze tuli we twali twagala okubeera oba twalina we twali twagala okubeera in the first place really. No, ekisooka kiri nti kati ono waliwo akakundi akabamanyi gwanga giraga isi tusobola kwenda gwanga nga waliwo abatamanyi gwanga giraga webali and that is factual naye kati nze naawe waliwo akakundi akamanyi gwanga giraga waliwo akakundi akamanyi gutya eggwanga gyerina okulaga byanjawulo abadde ndowoozaamu kaawo nga nzijukira simanyi bamwalinga baana batona mu myaka ento wabeerangawo ekale nga babiyita hurutu olijjukira abasomera mu byalo kihurutu bakijja mu kigambo nti kyabeeranga kimu kirasitike eno kati nga omwana ajja nakisika hurutu nekigwa wansi lastika nga etandisa okukendeera kati mukulu Museveni ne gavumenti ye balinga kipale kikadde nga tweddemu lastika nti kati okukiwanirira otambule nakyo olina kikwata eno waggulu kubanga bw'okita kikkirira kati bw'okisika eno waggulu tolina birala byokola so all the emphasis gonna amaanyi n'emikono ebiri ogikwata ku kipale kino lastika yakola ki yaggwamu kati awo obuzibu obusangira kino ekipale bwe kiba nga lastika eweddemu kiba kigenda kukosa nnyo okubaako byokola togenda kulima togenda kubaako kyokola all the emphasis okiteeka ku kipale ekyo kati gavumenti yamma essa lyonna erisiza ku kulwanirira kiriwo kulwanirira kigavumenti kino ekiweddemu lastika wakati kyasobola kwe otherwise singa kibeera nga lastika kyalimu osobola okukola ebirala kuba kiba kiwedde kati oba obweraliikirivu okwati essaawa yonna kigwa emikono giri ebiri ejja taata omwana ne maama ne brother the father the son the mother and the brother kati bonna and other institutions bawanirira kipale kino kiweddemu ki kiweddemu lastika kati batandika okukiwanirira ebyokwerira biyitira mu ngalo analogia batandika okukwatira ekipale kitalimu lastika nga kirina waggulu ebyenjigiriza bikola ki ebyenjigiriza biva temubiteekako ssira kubanga kiri emikono gyandibadde kikola ebyenjigiriza kati giwanirira kipale kino kiweddemu ki kiweddemu lastika nkitegeera kyogamba so kyotegeeza okugamba Mr. Norman nti kati
kyafuuka family affair kuwengera egyo jeyo mentions abantu kumpi ba family emu kyogamba kati tuli run by a family a dynasty are we the Gabon style kati akabuza kajeko nanti kati government abantu bakuma kukibeeramu okukwagala okukinywereza ddala kati mukinywereza kuno consolidate the power bati okufuna abantu bebesiga ennyo between me and you mukulu Sale yalinga atwala business empire eya family nti ye ebyogaga ebyensibo investments nazo ziri mikono gye ne ba veterans jona kwana chogera ko sometime ago ninga manti family yawulamu eriko buli muntu bamukwasa obuvunaanyizibwa Sale bamukwasa ba veterani bababuwe bayine ennaku yaabwe bayonka mutaaba bagamba akati babaali abo bali bamu operation restoration mugenda gaggawala abo ne bakwasa Sale ba veterani ne ba generals nabo bakadde mutabani wa jajja mwami ye nadda kumwa bavubuka kwa buzabuza era sebo yeyita wa generation yamwe ninga nika atano ni generation yamwe sister we nagamba ye katwale dini ensi master ngali wali kukalina ye mwana we mudda wakola chingo wali nkitegere so we tukitayo ku that is simple analogy eyagundi jemba wadde tikatulo kuba kino ekipande kyote mu rustic ayino bayo chingo kimwanirira kati ebirala bibayitako kati gwanga ligende coming back to the issue nze nganze kinomu bino birowoozo byange literally because nze n'omutwe gwange sibisomye wano mu office yamu wakyaliwo ebibuuzo bingi when you define the word suicide bomber suicidal is omuntu eyeewaddeyo kyateekamu obulamu bwe defete kyawaayo ng'omutango n'akola byakoze afe n'abalala teri world over pozi ngera ali professional ngera kyusi nafuna akatengo abagamba ayinza kujja nakwata bonga bagambye flask ya flask natireka unagenda wanjawulo likanipi side bomba juka natireka unagenda ekyokubiri look at the day olunaku lwe balese bomu ezo because waluda njigenda ngambalo yabadde Nabukera Plaza yesterday but one kulwomukaaga kati obuzibu buli nti targeti y'omuntu byetwalyako n'etera time tugamba omuntu yali agadde okusobola bannaUganda alina specific places yabadde yeetanira ate alina ne specific places yabadde agendamu nga tezirimu n'abantu bali vigilant ng'ebanda by'empira mu emipira in my view I think it was a warning shot at least in a personal opinion most like it was a warning shot nti kubakakasa nti omuntu abakose mukola okay, so in my view, that's a personal opinion. Otherwise, we won't sing or never do money in Egaga to support. Uganda is it's big, it has the most lousy population, the most anti population. Tell the people that I'm not Peter. Move get them give up in Smanga, we made up your quick feature, those will be launches, concerts. Butari, yeah, kids. So for me, this was in my own. But it would really warn us, Kubanga, why would they warn us? The past they have done two bursts was in our last year in November. We knew our battery and never so what happened? Oh, just about the police were vigilant enough. Kubanga, but already Bamazedo picking up surveillance like that we were going to be attacked. Never did Bamazedo Gamba to Amenda or Vere, Dara, Kubanga look bomb fits in the country. No, you have to play because the child participated in a demonstration. Yes. A very beautiful one. I went to Parliament. How secure and guarded is Parliament? Very secure. Okay, but I executed my demonstration there with Myaka, and even if we had wanted to get out to stay for 0 periods and go out, it takes us back for me to tell you, in my view. Whoever did or intended to do whatever they did were simply amateurs. But if you give it time, I think there is nothing undoable in this country. You get this? Nothing undoable. Reason being, you have to go back to the basics and wonder. Church and do want to take a bomb by the way, in any case. You guess that's the first question. So when we was a Balumba.
So once you get the reason for which then you do not even run towards, because now that becomes firefighting. Yeah? You know, like firefighting. Naye obanga mwetegese okumalawo bino byonna because weebuuza lwaki kisolo twala obudde kitegeeza abeera n'obusungu ng'era naffe bwetwagenda okwekalakasa ku parliament 2014 ng'obusungu butuyitiriddeko. You get? Naye ate emyaka egy'emabega kati tunakola ki? Tunagendayo. Kati obusungu bwe bweyongera tugendayo. So for me it's a tricky moment of course for both us nga bannaUganda ne government. Ebyokwerinda kati it's between me and you. But we have always boosted to have a strong security, and I think that has been one of the reasons many people have voted Mr. President, if they have, into power. Yensonga abantu abasinga bagamba nti atwebasa kutuloka kati security weri naye ate tulabye nti obulumbaganyi nawo busikadde bujja. Kino kitegeeza ki eri security eno gye tusiiba tuwulira ate nga yemu ku Chewaligambye factions of is single to the biggest faction in budgeting of this country. So kitegeeza ki anti ekisooka kya byonna Edgar n'abantu bulaba security mwasalawo okuteeka ssente mu security erabwa. Waliwo amawanga agateeka mu security etalabwa ne bawa amawanga agammwe gano in fact not even the third world, the fourth world agateeka mu security erabwa. Nga mu security erabwa eyammwe yeeno kwata muggo yambala bibomboola tambula mu town. Yes, sir. You get a security erabwa. No amawanga akwata ssente gateeka mu security etalabwa. Intelligence ne layer. Genda Rwanda olabe bameka abasirikale bakutte mundu ku street oba mu taxi oba ki niba ko kyogera Kagame ngotegeera mbwe nensi yatawuka. Kati mu kizibu kya kukwata bino binnamunkanga ne mubisa mu banga ne bikuba kerere Museveni naisa motoka nga bibiri. You get wabakangira, but there are those countries where security bateka sete mu security etalabwa, and those are the most effective. Nolo kwati ne nature ya mono babakuza mu mind nno kasola be kibombola kabaka weddemu kanaye wabakwatidde. So ye bakwata abasirikale nga abiri era kati emanyi lero Monday bate wakati bagenda kuyitamu town ne bi uniform byabwe ebyo nga bakanga nembwa n'obugombe ba police and to them babira bamaze. So for me kyanadde kirungi okuteeka nnyo security ekisooka kya byonna okusawa embeera nga tekisobola kukirizisa muntu kugenda mu bikola bitu bya butujju. Because if young people nga bakola teri mwana ogenda kwa million mu babiri agende atulise banne. Naye ate singa embeera ebeeramu bweki abavubuka era, and this is a clear opinion, niwaba nga waluna lukalala nga alina ssente nga sasula ne mu ddoola ng'agamba nja kwa million 5 egenda obwatuke abe omwe bajja kusigaza emirembe I can assure abaana bangi abasobola okugendayo. Because ero mwana agamba ne bwe mpanga emyaka 2 era weno tudda tugenda kufa. You get? Is it that bad? No, I mean Edgar. Because I've had all of it Edgar. Omwana wakwatira akatayimbwa n'akusanga ekirunga tamanyizo oyinamu mu nsawo. N'akakusabula n'akutta. N'akobera mu mulambo nga mulimu ekyebitaano. Ogamba ogwo omutima bafuna million 2. Tasobola ganya tuyisako bomu. N'agamba ze kafe mbeko kyempaayo family yaffe ebeere bulungi. For me that's the bottom line. So until your government comes back and solves the problem of unemployment, ne disparity eri mu bantu mu baana b'omulembe guno, there is going to be more trouble. So kwata degree yo mwana asome degree enagiteekaawo batunda akabanja obwe ne bakamalawo n'amala emyaka 10 nga tafuna mulimu kati y'omusuubira akola ati nga niyo yasoma yabyerabye. So for me that disparity teri muntu Edgar muntu ali normal atali disparate nga talina busungu, because you see botabeera normal bobeera disparate you become abnormal. So you have that misguided anger. Lwakuba ate wodda mu other philosophy it is justifiable. There is justifiable anger. Nagamba bimutukoze mu bitukoze. Ngira Museveni had his anger. It was justifiable. But you cannot rule out Muno Museveni disparate. If you look at his photo with the father, with how they used to be, he was desperate. He had started mismanagement y'eggwanga, he became annoyed and desperate and with justifiable anger n'agenda mu nsiko. Era ng'oggyeko kuba tino kati mu butujju butwala nti bwanjawulo at that time era abali mu government Museveni yali mutujju tu. Kituufu era babayitanga cockroaches and bandits. You get the point? Lwakwati obutujju bugenda butransitinga omuntu kasitawo ayita mu butujju buno n'atwala obukulembeze abata kyali mutujju ate gwa mulwanyisa gwabeera omutujju. The victors of the war they become the heroes. Yes. So literally for now, unless you manage that stress, depression, bingi kati era bano abaana bo bajja kale wakiri bajja kujja bakola baddeyo, because literally n'omwana
no yekenyine I am sure through interrogation ajabagamba ina kebamuwaddeko because now it goes back to self preservation principle omuntu asologa mfucho kufenjala wati banampa yo mutwalo nsologenda mu town njo chechi wachirikale kimotoka cha government kimu nekati bani aba babikola because bitwali subida abakola zino buno bulumbaganyi police egenze amajega genze ne gabalumba yo jibali era bikwekweto bingi ebibadde bigenda maaso the latest checha dikolum echa operation Shuja kigenda mu maaso mu Congo sente nyingi zetu spending akwaba abantu nga bali eyo buli lunaku ndozo ozimanyi a lot of money kati bana abajjo tuli eyi tubalwanisa tebu bali mu kutulumba wano. Isn't there an irony really? And still Gambia, in my view, I wouldn't classify this as a professional butuju. That one is my opinion. Bino bya kugeza akomanyi newe twaberanga unafenga tuli bana bato abana basamba ngo mpira nga yeita Maradona. Myaka jaffe bwasala abantu kabine bagona gamba nze Maradona katwade wayinza okubeera obu group muno ngabambi nabo bugeza ko kweyiya. Bana bakola zine bomu ezamayirizo simanyanga ebya petrol bombs n'ebyala ninga motivation yabo bajja kubali ninga not necessarily ezo nyini zibadde zitukuba zoyita zi amasha bombs zibadde wali koma mboga yi bomu ye oli munna mawulire genda ononye abana balumba embassy ya US in 98 e Rwanda sorry Kenya yeah. You get after hours awutegeera kichwamba walwa babalungu niyo musajja bajja nagamba waliwo bomu twagidetonate nze mu town like you see are you serious for sure are you serious Edgar munno mali detonate bomu ku nabuke you call that in my view you call that munno ne wakayanja bagidetonate nze ni wata waya de kabata ya de kafirawo like jengama tino this of course it could be terrorism trend but not professionally done or sponsored by those typical ones. Ngamba nti naffe tubako bitukola abaana ne bagala bakope mu script yo bekalaka asagala okita mu kifaananyi ngago wadde ngakola ki okikola yes because you have no idea what it would mean bomo kubeera ku double that building would be even down. It's true. You get? Nera batugambe kati naddala ekyo ngeyi ya Robert Kayanja yabadde ku church enti ebakuba munda mu kanisa na yadde egenda apparently. We thank God didn't happen. But also, even when we thank God, we should also caution the leaders. Babeko bakola, abantu busungu lime kutuka. You get, for me that's my bottom line. Okay. Eda chikaziri ana munyaiza kaita kusawa ebili ezokumacha. Nze Edgar Matthew Karohanga, nchali no mwami no man Tumuhimbise. Onono yakulembera Ekisinde echa the Alternative Uganda Social Movement. Aliwa ntumulungulamu ensonga ku bice bigenda mu maaso. Tutandikidde ku bomb blasts ezo zitwafunye olunaku lw'eggulo. In fact the bomb threats zawadde detonated by the Uganda Police and Bomb Squad mu mbeera yennyini era twagala okuba nga twebaza ab'ebyokwerinda kw'eyo ensonga. Tugendeko ku nsonga ya National Unity Platform babadde batambula ensangi zino wadde tuwulira twawulidde amawulire nti bayimirizaamu because waliwo threats apparently towards the principal yafunyemu I think threats against his life. Naye golaba kino kitwale badde tukola sawa zino okukunga abantu is this a viable option NUP kyegenzemu akugenda mu field awakening the population babeere bulindaala ndoza ng'olabira mu maaso ng'agange ndabanga abeetegekera 2026. Well issues ejinane abantu bonna si nopyoka yakuba nti mutandise tubuzabuza obubaka buyitiridde obungi and you know onubaka as a trainer in my capacity movement building n'ebirala bw'obeera ng'olina messages z'enjawulo zingisiriddinga abantu kati tumanyi NUP kyetugamba etugamba tweteeketeeke tudde mu kalulu ka 2026 etugamba tweteeketeeke tudde mu kalulu ka 2026 because wetunagenda bwe butubanga tetuli clear tugenda kumenya bannaUganda era mbaddenga n'abakulembeze abenjawulo nga mbagamba muveyo ne message etegerekeka tutegeere mugenda mu kalulu mugenda kuzira kalulu mugenda kulemesa kalulu and those three messages are different. Bw'otegeeza bannaganda mbetekera kalulu ka 2026 Edgar ajja kusonda ebitaano bye n'olukumi akole ground manga bagamba kati onatuuka 2025 bagambe tugenda mu kalulu Edgar agenda kugamba nze ntaddemu akasente kange ku ground erisa we nampangula ojja mubuzaabuza so bw'omugamba mbu tetugenda kukkiriza kalulu kubeerawo Edgar n'akasente kaddaga oteekamu tajja kukateekamu tukolere ekintu eki tere kalulu akatandi ka bwenkanya
naye bw'ogireka message yakubuzaabuza oba otaddewo room ya tugenda kuzira kalulu because okuzira kalulu oli mugenda kumukkiriza genda afumbe emmere ye ajeeriire naye ate okukalemesa tujja kugamba ediga ne mu kiyungu tugenda genda byanjawulo. So and as a social movement leader nze option eriwo nga nze yakugamba mufumbi ono ofumbye emmere Egaga for the past I don't know how many times ebisanja nga biibyo emmere mugiriddeko abagigezezaako ne balumya mu lubuto togenda gifumba. You get? So tugenda kudda ku kiyungu tukulabe nga gwe bw'ofumba buno obujanjalo buno obweru buno obugaga nga bamulonda atuddemu obuserving because we know the result mwene emmere bugye Egaga yagaga 96 n'Egaga 21 n'Egaga 26 n'Egaga 211 n'Egaga 216 n'Egaga 221 era tukyagala okugirya Yengaga mazima yebadde Egaga ekibuzo yebadde Egaga edega emmere bwe tumanyi badde Egaga omuntu akubye bukubi obuzibu tulina bwe buno mu kugaga kwayo tinamu bakiri mu lulu abali mu side yaffe abalina okusavingibwa abagamba yadda katoko kano kagaze katumale gakalya tujja kumira ku magnesium beba kansala abamwe beba MP bamwe aba opposition amunange yagaza yetu nagamba ki naye katulye kati abazibu in fact bo babinyo n'okusinga n'afumba emmere kola ki Egaga because bo bangamba kuba ku ngalo tubakwate bagamba leka nawe tujjeko tujja gitereza kasita tupanga tusobodde okukola tujja kumirako bi magnesium ne bi metro kati abatwetedde ekizibu so no singa twekola mu tugamba emmere egaze nnyo tetugenda kukkiriza mufumbi waayo kuddamu kutumanyira ku mmere eno paka naye mumugiye mu kiyungu fena tudde eno twebuuze lwaki emmere ebadde ng'Egaga. Can we now put our brains together both omufumbi nafe abalina ogirya because you see omufumbi literally are not serving. Now I'm using these analogies for purposes of course people are learning and of course ababuyabuya banza batabitegera naye kati sijja nange ate kwewayo nnyo okutegeeza ababuyabuya because for some reason ne Yesu yayogerera ngongero kati ababuyabuya abo bayinza obitegera bino ebintu nga tuvuddewo bayinza obitegera after 2 hours abo bayinza obitegera after a month kati omufumbi w'emmere egaze Munabisenya neka bwe kiri omufumbi w'emmere egaze ayambiddwako bakiri mu lulumu opposition abagala nnyo okulya emmere yadde egaze era namwe mwabeeranga n'abaana bakusomero lwe tuli memba mu high school twabeeranga n'abaana nga bo yadde ekiwugi kisiridde nga yagamba bakimuwe nga mugamba nange twekalakaasi ekigi kino kisirira nnyo naye nga bo bagaana. You get? So society bwe batu ng'era bwe mwasomanga nabo era bakula tebafa bakula ne bajera ne mu byobufuzi ne bajja n'emitwe gyabwe gye bajja mu high school ekyo gamu twekalakaasi akawunga kabi era kati bwe mugamba ekalakaasi akalubu kabi era bagaana be bamu beebo mukola nabo. So for me the message here is mukulu Kyagulanyi ne banne message tutegeere bubaka ki naffe abakola nabo like those of us fenna bagamba ne meditate tekyali worth kuliba ate kyalina worth kukkiriza mufumbi naye byanjawulo it can be tekyali worth kuliba naye omuleka ina agifumba it can be tekyali worth kuliba naye tekyakiriza nono mufumbi kenyine ali disqualified. Kati message obaka bubulamu tetutegeera because I think obamu abatabuwuliriza no message ndozo omuntu wenna akasinga kati okuwuliriza ennyo kati agamba muno kana akaluka kwesonyiwa biki ndozo I think it's Dr. Besiki naye ndaba my colleagues in my colleagues mu ANT they are mobilizing but sometimes webuza mobilizing for what until you get to the what question. Kati naffe wano nalabye nupu of course it was big numbers but it goes back to all of us okwebuuza these big numbers zijja kukola ki kati walaba MK big numbers zino abamu bajja na lubuto lwabwe nga balakute mu bbanga ng'enjala ebaluma abamu tebalaba nko mutabani w'omukulu abamu tebamanyi family ebadde ng'ebabba so bambi be bana abatubba so they also come kati then going back to the NUP also. Now my question to NUP and its leaders, do these numbers come to see Bobby? Okay, are these political numbers or they are musical numbers? Baja kulaba Honorable Kyagulanyi as an artist, or baja kulaba Honorable Kyagulanyi as a politician and someone who is likely to rescue them? It's very important. Now also the question goes back to them to ask how best to such numbers okuva mu wololo waye waffe ne zidda mu kulonda bwe kama nga kaluje kali katugeze nga zijja kalonda zikakuume okabbe zijje zikademanding because nze ndabe ngazi ne namba ngono muyibi yagamba hips don't lie ndabe ngazi ne namba these numbers lie zalimba mbabazi yakuba obuzina obwaba sezaawo 216 you know yachikuba tugamba mbaba kyaka yandijja ko nebesije zimulimbi Dr. Besije had close to 3 or so million okuva enambo le were nominating up to nachivuko you know ku their rad. The question becomes the number zimalo kolonda lwaki zina buvumu bubanja kubukuma kalulu kazo then ne zibanja Victoria zo
until you answer that then tujja kwa tulimu byako kimalawo ne mwagala kimwe mwe kennyini gwe olaba mwagala kikwacho okukyagulanye gyali ali mu bagamba ebizibu ebigenda maaso eggwanga lidibagiddwa abalibbe abantu tebatemuyina mirimu muli bubi musitukire eggwanga lyammwe mukole kyonna kye musobola okubanga mukola okulaba nga eggwanga lyammwe likyuka. So what exactly do you want? That challenge you indicate one. Bw'olaba amawanga where non-violent campaigns have worked. Omukulembeze yakeeranga ku makya n'abagamba omanyi ediga nze nsasirako ne bannabyabufuzi n'abana abantu ba opposition naye olumu nentuka ne ngubasalira message tenabeera kiriya kyekugamba kye kino Martin Luther yakeeranga ku makya n'abagamba leero tugenda kudda mu kibangirizi bwe kiti olw'ensonga ABCZ tebayagambangako sinziira wooli kola kyosobodde kola kyonaba olowoozezza ate nadda mmotoka n'agenda. So our leaders here most likely me inclusive and you and others tetuyambye bannaUganda batugoberera kubagamba nti tugenda kola kino kyekino tuli mu bino Museveni mubi akoze bwati ne bwati mumanyi era mwerwaneko. You get? So for me awondowooza bwetufunidemu obuzibu tetukoze walabanga Gandhi the salt march ngamba enkya tugenda keera tugenda to the sea the salt march nakikulemberamu n'atambula. Martin Luther namobilizing n'abikola nefe bw'oveeko abaali oba nova butambala oba novaawa ate nodda erukuli nodda ewaka erukuli noggalawo honestly have done a disservice. Kale gezaako bakukwatewo ekkoomo. You get? Gabanze munnange nkoze ku kyenkola mwejjukira n'emiwendo egy'ebintu bwegyewanika era besijja langi yanga nakera kusoti mamuyoola ne mukaakuwe bantu babiri basatu at least mukoze eki. So for me I think there is something lacking in my view. Nekino ndoza kituwe ekyokulabirako kyengendo bawa ndekyanyo ko analogies nti mu Uganda naffe nga bwe tutambula bino ebintu bino bitulimu tulina abantu abagezaako okujjako okukyusa obukulembeze abagezaako tulina abantu abalafubana okukyusa obukulembeze tulina abantu abalina kye bataddemu abalina kye bafiiriddwa oba abalina bye sacrifices okukyusa obukulembeze buno kati abantu abagezaako bayinza obutabugjaako kubanga bo bagezaako kati nga MPs bamwe abasinga bagezaako. So abantu abagezaako gavumenti ne bwesigalako tebalina buzibu. Abalafumanyi bo nga bakola tooth and nail ate yo level yaabwe eba esusse kwabo abagezaako. You get? Yes, sir. Kati bwe tudda ku level y'aba sacrifices ate abo bo baagala nyeeve kubanga bane bafiiriddwa. So those are the three categories of activists in this country. N'abantu abanoonya obuyinza. Tulina abagezaako kubanga dange for sure. Bwanga ogezaako ng'olina nawe eriddika obanga ogezaako ng'olina ekinamba ekimyufu nawe ogezaako ng'ofuna omusala gwa $1,500,000 era oba ogezezaako weba kivuddeko ate kivuddeeko. Abalafubanyi gavumenti okuvaako oba okukyuka nabo banjawulo. Naye bano abalina bafiiriddwa. Abafiiriddwa family zaabwe, abafiiriddwa economy, of course business zaabwe ne zifa. Ate bo be baagala gavumenti eveeko. Naye kyewuunyisa ate batono. You get? Batono kyobola bakibi nnyo okussaawo kiraasi y'abaana abaagala okugezaako kuba kiraasi y'abagezaako ebafuukira ekizibu kasita agezaako n'afuna obwakansala abaagezezaako kati akufuukira liability because ali mu kulya mweri gyagala okugezaako okuggyako era tabana ne bw'oyogera ennyo agamba naye ate naawe akasala ng'okajja eno kituufu era so kati awe bagezaako ate be bangi ati ze munnange ndi musomesa wa gavumenti munnange nze ndi mu poliisi munnange nze ndi nkola mu URA naye ngezaako mpagira nubu mpagira FDC oba of course DPing again mpagira ANT other political parties abagezaako kisi be bangi naye okugezaako kwabwe bagwamu nnyo amaanyi because bagezaako nga bafunamu eno so kati bali abo abalina ekyokufiira oba balina erode bafiiriddwa be batono kati numbers balina okukakasa balina kati zino numbers abalina bafiiriddwa zina okwegatta ne zino ez'abalafuubanyi then banyigirize bano abagezaako bonna babeere ku kati otweyawulemu between the haves abasaidi eri n'abasaidi eno but you can't be you can't be both. You get? You can't be both. It's hard. Nti kati gwokole eno katugeze oli MP oba leader of opposition oba chief whip oba oli side eri ate nga ni side eno for now bizo kutakola
because abeeno balinga abatayina naye gwe ali awo wakati n'okakasa omwana olyoke okakasa street soldier mbuno walaba tuli nammwe akwekengera gamba otulimbye nga ofuna millioni 3 ate n'olwala ne bakulinyisa ne ku nnyonyi n'ogenda n'okwemiranga abatakutegedde kiba kizibu nnyo mpozi nga ffe abatonotono abayinza bitegeera naye nga bizibu byakutegeera bizibu olaba Mugisha muntu yali mu nsiko nga taata we munene nnyo mu UPC naye nga abali mu nsiko tebamwesiga era he was in constant contact ne Yona Kanyomoozi naye nga era bali mu nsonga era kyekimu ku byali bigenda okumuttisa mu nsiko aye kati gwafunwa ekisaala ekinene nnyo nga n'emmotoka oeri ennene ng'enkana omuzigo kati abavubuka banakwesiga bati mboli nabo kale ziri eddakiika 3 ezibulayo okuwera essaawa 3 nomani otukomawo njagala tusooke twogere ku abantu kiki balina okukola bo really because they are the common denominator here. Museveni waba ayogera agamba abantu bali ku side yange bampa akalulu era tulina regions tumanyiza awangudde emirundi n'emirundi naye ate otudda ku ground abantu balinga abatamwagala so abantu bo bakole ki ate nammwe nga alternative Uganda muina plan ki because nammwe ate mmwe abali bali ba fitting in such a time because political parties abantu linaku zino balabanga is outliving their importance bonna baagala kweyiwa mu bisinde kuba ebisinde byo tubikakasiza all over Africa nti bikyusiza obuyinza really they have spearheaded the change so mwenga mmwe mwina kye mutegese mwina kye mukola okubanga mukyusa bice bigenda maaso mu ggwanga. Let's go for a short commercial break. When we come back nkyali ne omwami Norman Tumuhimbise. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints.
Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Yes, zile dakiika 2 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Edgar Matthew Karanga Kisame Samuel, the journalist, agamba, I think there is no real attack in Uganda. If someone wants to bomb Uganda, there is no need to go through long process. He just to eat straight. But the police is political science. Onkulu ono ndowooza akyategeeza nti okukwata Uganda kiba kyangu nnyo oba oyagala girumba. Norman, we tugendedde mu kuwummulamu nga tuli ku nsonga ya bannayuganda beetaaga kukola kibbonga bo. In fact, ba leaders basooke beerabire tugambe bo bannayuganda mubeetaaza ki, ate mmwe nga social movement kiki ekiri mu pipeline naddala ku trends ezigenda maaso mu political spectrum ya Uganda. Ekisooka kya byonna neebaza bannayuganda abadde nga batuwa support okuwagira. Manyi support okiwesa bayinza okugamba kasente ati muli kasente abatwesiganga ebiseera ebyo, naye tubadde nga naffe tugezaako okukola internal consultations nga kino kituyambeko tuleme kudda ebweru ate nebatulabanga abalwanyisa. Kubanga era bwe tubadde mu break abatulaba kambagambe nti oŋŋambe munno bannaffe mbakubye nnyo naye nga sibakubye, because I'm being honest nti nno obubaka bwo Edgar bwe bubanga tebuli clear oleeta uncoordinated troops ne action ziba za njawulo. Kubanga mubeera mu kulwana ne mugamba mukozese formula katugeze eri offensive, nwajo banagamba tukozese eri defensive, omala nabagamba musoke mu retreating. For sure abalwanyi bo bamaze kubajjamu amaanyi kubanga omwaja kawagala okulumba omulagambe naye balugambe tetulumba, so like uncoordinated, and that's what we are avoiding. Yes sir. And naffe tugezaako kubanoonya era tugezaako kubanoonya okubagamba nti obubaka tulina bwanjawulo kubanga nze obubaka bwaffe nga alternative social movement tuli we are pro failing okulemesa process yonna yonna egenda okusiriwaza bannayuganda mwe batwala mu kalulu, kubanga komo kigezaako kigaanyi ate yo mufumbi kasi omulaga munno mwagala kukola ki mweteekateeka okunaba mu ngalo mugende muli abasavingi byanaba baleetedde ikyayagala. You get? Kyayagala. Kati ffe obubaka bwaffe nga alternative bwali era bukyali teri kukagendamu, teri na kukkiriza kuba wakakaganya kakukategeka. Naye nga kino kituyambako nti singa obubaka buno bufuluma nga obudde bukyali nga bwe nakugambye mu kusooka ono agezaako yandagadde ofuna akasente akateeke mu bwa kansala kole ground tuba tumaze okumusevinga akasente ke aleme kujja mudda ate kutandika kutukaabirira ng'atugamba mumulaba nze singa mwaŋŋamba dda nze taddemu akasente kange ground yange eyengedde era essaawa yonna etwala mu parliament oba mu bwa meeya. Kati obwo obusente bonna agana amaanyi tugateeke mu kugamba oli omufumbi nti wategedde bukyanga bulijjo bw'ofumba leero togenda kukirizibwa yadde okugezaako okusemberera ekiyungu. Naye ka tuwangane amagezi ekiyungu sooka okyesonyiwe, tuwangane amagezi butya butuyinza okufumba emmere nevaamu nga yamakulu. So singa message etambula guno omwaka gino emyezi kisigaddeyo etambula 2024-2025 mujja kutuninga obwongo bw'ono omufumbi omugazi w'emmere ategeeri
kati mba mumaze muteerawo mumaze okudrawinga line ne bannammwe bennyini bano bakiri mu lwa baagala okufuna mu mmere egaze mba mumaze okubateekamu ekyekango mu mutima nti temugenda kubakkiriza kwetaba mu kifumba mmere egaze naye bwe tunaabeerezaamu nebino nga meseji yaffe tekwatagana era tugenda kujja ayamuhiya leero ziri mmeka 3 era tujja tulikomawo tuwangadde ng'akalulu kawedde ng'era mukaaba ng'era mulina opposition yammwe nga buli omu kati mufunye mu leader of opposition simanga gundi yalidde empanga mu parliament as usual kibeere bwe kityo paka ono omusajja wanaakutukira mu ntebe. Okay, Norman, tugende ku nsonga endala. Ensonga gye njagala tugendeko ya ensonga ya ka Red Beret aka NUP. Paka sawa zino tukyawulira nti emigozo bano wakati wa UPDF ne NUP era UPDF emaze okubanga efulumya ebbaluwa. Norman, kicho olowooza ku nsonga ya Beret kuno kwekwasa oba ebyaddala it's a military fatigue belonging to the UPDF? Ekizibu ekiri nti bano bannaffe abatwala gavumenti eno basalawo okukwata emitwe gyabwe ne bagiwummuza awantu ne bazibaako jasiku. Omanyi Katonda akusobera bwe yatuwa gino emitwe kibeera kuggwe gukozesa oba butagukozesa. Yes sir. Naye nga surprisingly gukola. Era waliwo philosophy omu yagamba nti mu Africa abantu abasinga tugenda okufa ng'obwongo bwaffe tubukozesako 10%. Musinga era basobola obbugula ne babu omalanga ine ensujju ne babukolokota mu bwebati ne babujjamu abako ge babuwa bubanga bukyaliko n'akabeera. Let's say Africa yoka generally people baga bakozesako 10% of their brain. My dear, abarasha nenge gye bakakakalukanamu bakosa 20 bayinza okwanga bazikuba kali nkaaga naye mufi ediga obwongo kati gwe bwakozesa nga 1%. Buli wali bulinga motoka mpe buliko n'akaveera like ofanamu kati nono spokesperson wammwe bambi ayambala ranka ya brigadier general who is he Kolaije n'atula mu kamera bambi n'omutwe gwe nga munene bulungi gugumidde ng'obwongo bwandibadde mwebuli naye nga asazemu kukoyesako awunzi yaabwo because literally omwana ayambadde beret ya red eriko ne umbrella ya nupu ng'omutwe gwo ngeya traininga ne bukugamba weno bereti ya UPDF. Anti-military police bambala red beret now. What differentiates between beret ya NUP ne ya Gondi is the symbol one. You get the logic? Yes sir. That's the only logic. Ne kirala tebajambadde kati gwe kola boti. Kwata abantu ab'ekiro nga balina nga bali mu kubbisa bakola kumenya misango nga bakozesa beret ezo. Kyanjawulo. Naye okugamba bunna abaana bambadde design yaabwe mu town emisana tukunogamba mbu abantu bagenda bawula mu bano then ekizibu kyo obwongo bwo ate gwe bokozesako awunzi ya 1% in a capacity ya brigadier. Omanyi Katonda akusobera waliwo singa ne bwe nandibadde nga nkola mu gavumenti eno waliwo tubyesandi ogedde ngamba kino sigenda kyogera kubanga kigenda kulabisa mu atenze musiru. You get kati bine ebintu Kolaije bwabyogera nze ngo Norman Tumuhimbise siraba mu UPDF yensiru ogamba mukyaya ka Kolaije obwongo bwe yakozesa ku 1% because ye bali bamwekweka. You get? Yes sir. Bibawo gwe bakwata bagamba bweyogera no dawo no soko okubolwa ali gwenga kidomola budomola because for sure kwata go baleke ayambada akofira ka red kaliko logo ya umbrella eya nupu ngeri identical ogiraba naye ate tekalina na uniform ya maje baina overalls byabwe baina engoye endala katoga mutamenti ya UPDF. I think bambi for some reason ndoza bana abantu opposition bwe bako amawuli gekoze nyenyo nga no bagala okete emitwe gyabwe tubalabe like you have to create that relevance na bakogereko. But for me in any case olama mukulu Kolaije ne banne naamini obukofira ni abantu nga balese obukofira obwo go gamba kichi banyizo twala nga bikyakaliba nabane bagamba kwanga bana olaba funa obuvumu kalo gwambala katu ka red bambi banyumirwe it's their brand. It's their brand. They feel like they feel empowered by simply putting on a red beret. Let them be. You mobilize. Yes, you mobilize. You get? Mobilize. You know, tebalwanye for sure teri na muntu yakubidwa luyi ekasese obembala robawa mobilize and organize gwe bagamba bakama abo nabo mobilizing ebyabwe. You get? Then musekane ku time nebo nakoma ngo banyigiriza kubanga bano abatwala ekyalo kino kati bo withdrawing obukofiiro ekyabayinza okugamba twategeddemu ne panti ze mwambala zirimu akakubo ka green ate ka UPDF temwambala panti. It's just very possible. It's very possible for Kolaije tekamu nagamba twategeddemu panti za green zontu ziwere ate mundamu kuzambala. You get? So UPDF is overstepping their mandate. I think they are not even overstepping, they are exposing their ill reasoning.
bageza omanyi osobola okubeera omubuyabuya naye bw'otayogera tebategeera mbu oli mubuyabuya omala kwogera munange osirika noyambala bino bipipsi bino biranka byo nosirika naye katonda nakuvamu notandika okuvaayo notandika hello you know those things ng'omanya otandise okuyaga soka muno omwana talina na byakwogera because bw'oba osigadde eri mu lubiri obako edisa gyosaawo you get even if you have the most stupid king in this world naye nga asirise era abamutegera mu buyabuya be bano ababeera mu kasaako ke mu lubiri naye buke mumukkiriza okufuluma olubiri wallahi ya mungu awo lwateekamu omutwe bulijjo guno gwetise just munene bunene so singa UPDF yesirika tebantegedde mutetegeera kiri awo because ogamba abantu then you know Edgar you know our friend our member Ferdinand agenda afuna akakokolo ka Museveni akasabula kiboko mu town ababuyabuya bakono bamukwata nga tebalina musawo bamuteekako bamusindika ekitalya mpaka mukoti masho babadengana akakofiira ka UPDF that young man spent omwaka gumu I think n'omwezi gumu ekitalya kati gw'osuubidde oyo omuntu Edgar bw'abeera mu muzigo gwe ali kusonyiwa nti gwe wakeeranga n'ekiyunifoomu kyo n'ogenda mu koti masho n'omusajja n'omugamba obadengana akayunifoomu kagundi akakofiira ka UPDF dda ku remand n'okwata olubuto lwo n'owesiba ne weenaanika engoye empale ogisibire n'omwoyo n'ogenda waka abaana ne bakwaniriza mukolekayo daddi ababe nga bo bamulabako naye nga wamuwaayiriza ng'osuubira ayinza okusonyiwa kati ebintu ebitabuka era ekyamaanyi gogambweza twala ki you saw this guy minister gulabe nga alina ekipaaga nga kirimu ssente ng'abaana ali munaku beegayirizibwa mukkirizo you get I think for me bano abantu bammwe bandikozesa ku bwongo bwabwe batayongera kutulaga mu tebakozesezza era ne batayongera kutulaga mu tebategeera mu boogera of course nosobola kubanga wena byotegeera nini biranga tobitegeera kati basirika ne bakireka ne bakimma amazzi kubanga bwe bamazzi bisiriira asirise teyejjusa tasobola kwejjusa ng'osirise niye olw'omukomo okugira okwagala okulaga eri ayina okwogera bambi bibalabisa nti temutegedde era bibalabisa nti temutegeera oba bibalabisa nti muli beerabize oba bibalabisa nti mwe mwasalawo emitwe gyammwe mina bwe mwagiguza yanyiga lwo tagamba yogera muko nga buno obugologoosi omanyi wabeerawo na controlling eno walaba kakuba ddasi nga tomanyi ali mu kanyiga kati gwe wesalawo kwefuula mu kagologoosi tugamba munnange mukulu kolaije emyaka gye nkaaga osaze okufuuka kagologoosi nina nnyineko kati gwefuuse mando gwoyogerera eri enti naye kati bwe baba bakuvuma ate balabisa gwe bagamba gwe atategedde so sooli yakutumye era akagologoosi bwe kawula ne kakunama tebavumuli akakunamiza kebavuma akagologoosi ngakakunamye naye bw'oli mu kulabisa bwoti ate bo bamaze dda n'okuta eyali IGP wa Uganda wano Uganda Police Force omwami Kayihura okutakwe okulowoozaamu in fact before kumuggyako emisango egyo okumwejjeereza emisango egyo abadde already bamudischarginze ne bamuretiringa nga full general mu UPDF olowooza kino kirina gye kitegeeza is there a reason why today bamala ne bagimuggyako emisango olowooza ki ekyeri emabega w'eno move in fact twalabe Kayihura nga asanyuse nnyo yagambye mbu the freedom is enjoying it is sweet this one muyinza obutakitegeera naye ku ye yakitegeera it is sweet no for me first of all kumukongratulatinga nti bamutadde in court bamutadde naye it is historical nti Museveni bw'oba nga toli serious nnyonyonyo ne weenenya ne weekuba mu kifuba bikomekereza bwe bityo ayina ka solidarity kawa bannansiko Dr. Besigye bwe yayogera ebikankana era banalukunjiri bajja ne bagumba State House ne bagamba tebajja kutwayinga mwana waabwe mu court martial era Besigye teyagendako mu court martial at that time bali bathreateninga mutwalayo abahororo n'abakiga baawo ne bakkirira ne bagamba ssebo tojja muteekayo waffe era talinyanga mu court martial by the way ne bwe yajja wano mu bya prison simanyi Dr. Besigye gwayina talinyanga mu court martial ebyo era badeka bateeka mu court zaki eza bulijjo naye kazini weyagala okubaako byagala okukola ebitategerekeka iwe wamulaba nga mutwala bamukunguza naye ate era still wabeerawo ko embeera nga bamaze okumuremandinga ne babako babinegotiatinga naye n'ateebwa ono yennyini I think Nakiba Sirakala naye yabadde mu barutarinzi naye yali mu mivuyo gya kazini I think ne Kano Sega Mwenge n'abalala so abantu ba NRA bonna bano bannansiko ne Tumukunde abadde nga Museveni abaddiramu
naye abamala okubaddiramu nga ayina byagala bakozesa nozamala bakubya kirayo nalaba wano sejjusa noza kati erinnya yandibadde alikyusa in fact kubanga yakagatuusa yali tinyefuuza naye wasejjusa I think if I were him yandiyefudde nejjusa because literally yava era ebungereza awo bwakoma wano bamutwala bamulayiza natandika okugamba no mukulu Museveni simanga his wisdom is what bwe bitayogera ebintu ebikusobera naye ndowooza nga kigenderera kuba nti mbeera ya survival kati kusonyiwe genda okola ebibyo so for me njagala kulowooza nti Kayihura ndowooza yabadde nga negotiating era wala bafumbira uli nga bagamba musajja waffe emisango nedda mubagimuggyeko era of course this cannot be pardoned because bagamba DPP yagigobye omuwaabi waabwe kati Museveni ye tactically kubabuyabuya era abanga kugamba bati yamusonyiye kubategeera nga ffe yaba yasonyiye kubanga tali decision ekolera mu court martial mu takola ki atajimanyi kyakola just gamba his free man who Mugabe chairman court martial gamba oyo muleke ndowooza servinze punishment ye ekyokubiri biyinza okuba nga olumu eba bigenda mu maaso ate embarrassment kyekimu kubyatiisanga no convicting any general wano era teri general yenna yadde ne bwe yakwatako ba Moses Ali ebiseera ebyo teba convicting omanyi my dear kizibu nnyo convicting Foster general kizibu era ne mu America ne bwa kizibu kubanga asoleti abaana balaba ngo batadekeza lawo ne wano kusobola kumu remandinga ne webuzabuza isi remand ya kugeza kutulabe ino musango batoyina naye weevemu kubanga conviction ya general mwebyo bya treason n'ebirala literally kuba kuteeka general w'abantu abo kalabba I can authoritatively say Museveni yadde atukoze bino bisoboka tanafuna courage afunye nga courage yakwata generals n'abateeka mu nkome tanafuna courage yakwata general amuteeke atugeze ekala moja museko ku kiti because firing squad batero kola bamusaba ku kiti bamuteka kakokolo ne bamuwaka agage ne basigaza ko balance gubaza mu barracks te nafuna courage yakwata general namukuba amasasi awo tasulawo nebine birasolo bigezagezaako era yo kubikola abikolera amaze kusula yonkesi I remember here yakwata nagoba I think yagoba Kahindo Tafiri kwa minister bwa lands mayije jogoli yamugobera ku radio but if nagamba gwese oleka nani some of us can cause trouble this country bamuza ku ministry nega just me transfer kata sobola kufuna that courage so to say ndowooza ba negotiating and most likely ayinza komawo because in my view denainga simwagala tuine bitatugatta bingi he was a good mobilizer that man was a good mobilizer I think for me tanafuna yo IGP agezeza ko kufire fighting bintu binungani ngayo yakolera kasanja katukamuyirawo akabiri kwanga itaenda kibiri kinene I will be say kamuyirawo akabiri because nako katundu kasanja katunga fe so he was a good mobilizer for him and I am sure ngojeko naye bibye yali agezako okuddukanya naye Museveni babadenga awumbula mu nkofira yenga ajijemu ate kwanga badami singo musajjo you see obera ne opponent no gama mbuyadde yenze ndi mu team bweti naye oyo omusajja ngejago changamu akisusiza because whatever ekisanya cha 2016 to be honest with you it was delivered fully by Kayihura and his thugs under crime preventers nabara you get he was very key yachimu delivering it nilo akwanda tukane na atandika okulabanga jajja mwami wali suwani ate bifiye wabingi nzonena omayo bamune kinyegenyege ekyo ndeke bana ngegezeeko ati batandika okukubenga kati wano wali bamukubenga ngaga kuba bifi byako atako kati so these years it was beating his hand alimu kukwata ko bifi but where is the Muhozi question in this because we have had allegations that there was a Muhozi invisible hand there in mukutono it could be either way nayenze sandaga demye kumuwabudde because no ibiseeda omanyi bamwogeranga kawo nga tanajjanyo kwogera yatayogera yateeka mu kwetisa nga tumanyi ayina ebintu byategeera okutusinga bwe atandika ato okubaako byayogera tutegeera mati tulina bingi bitumusinga atusinga kintu kimu Katonda yamuyamba maama we n'abanga mukyala w'omukulembeze w'eggwanga kale nafuna omukisa ogw'okuzaalibwa president niwe bagamba mubijja bigereke nyindo y'enkoko kyekyenyi kati ye musajja naye yajja mugereke muteekaawo n'afuna omukisa ogwo naye edde ogwo omukisa guba kugwa mu mikono gy'abantu bemmanyi mu Kampala muno mu Uganda muno nga balina obwongo obutambula esinga tuli wala kwange soka kyabera ne muzeeyi wani mugambe leka nze ngende njiribe n'abantu bano kwanga asobola okuba mobilizinga ne wejja mu mbeera y'eno ey'abafunye mu kintu kino oba n'obyesonyiwa because tradition kyalina ky'amaanyi kyotugamba bakyoyagala you get because for sure tubonyebonyeeko tosolangako njala era ndowooza okubonabona Muhozi kwe yafuna ennyo okw'amaanyi amasanyalaze gavaako Tanzania nasonga gulunga gama taata we amasanyalaze mbunga tewaaka
and his father put it in his book. So ngalaba kubonaabona kw'amaanyi nga musanze gavuddeko kati naye kati you get kwekubonaabona kw'amaanyi muhoozi kwe yakoze eki kwe yalabye bukyanga abeerawo. You get naye ebisigadde byonna abadde nga kaweweevu. Loza katonda begenda nga amuteekamuko obwongo obukula wonna ne balaba nga kyetaagisa okufuna ejje lyalina okukomandinga ne balimuwaamu ku bintu byakwetolerako kugamba muzeeyo gamba leero nvuge Peugeot oba nvuge Subaru, you know those things. Agamba munange akwata munaawe kino ki SFC. Which SFC, it was literally, of course, up to now, kya kuprotectinga family okuva eri ate ejje eryeddala. That's the philosophy. Whereas UPDF enenene yo protecting bannaUganda against the first family n'abalala. SFC protects the first family from the ordinary UPDF. Yes, sir. You get that's why biramu ina circles kati musajja watame nakwera nga ali mu bitiibwe ebyo. So literally for me sisubira mbu alina influence jakoze taina nto egavumenti zeewe mu nsonyiiro ono. I doubt this is Museveni is making. Yasazewo nagamba Kayihura mwetaaga mumayiga mutana yaafine ku mirembe. Naye kati Kayihura akyalina relevance akyasobola okudda n'akyusa ebintu ku bino byonna ebimubaddeko okuva 2018 paka kati. It's a yes and a no chinzira omuleeso otya. Kayihura bamu oba minister parliament ejamu approving anono omuzungu wa mu speaker tayinza butamu approving. You get bamu missinga, you know, it was bamu missinga tayinza butamu approving. Naye ate newa ngatamu wadde bwa minister era Museveni omumanyi ayinza kati omuwa obwa ambassador ayinza omuwa obwa advisor amanyi ebirimu byawe n'ebirimu bingi awo ayinza kuba ambassador at large nga tulina nawolaga nina kikuwa like survival kati awo mpozi kati kyesimanyi of course yadono yamusonyi oke byawedde bino nata emvumbo gya musako yutafuluma sigali ekyaliwo era bwabanga yana kasente kana kalira kashagama lyantonde yewe ne wano Kampala. Okay. So just kulinda tulabe Museveni can always do anything, can surprise you by giving him a big post. Of course. Most likely in a reshuffle kasema agenda okoma or something. Kale katusubye tulabe kiki ekinagenda maaso ziri 23 ezakayita kusawa S3 ez'okumakya. Norman waliwo abasibe bibiri abateereddwa nga bayita mu prerogative of mercy ya Mr. President. President semateeka amuwa amaanyi agasonyiwa omuntu ne bamupadoninga ne bamuggyako emisango gye baba bamutaddeko. Ku bano ndowooza mwe muli omwami Lwamafa ne banne olowooza kiina kyavudde ku ki president. In fact nawuliddeko mbu there also decongestion, it's also another decongestion mean okubanga babasonyiwa bakendeeze kumujjuza oguli mu prisons ennaku zino. Ekya decongestion tukijjewo doesn't qualify. Yes, sir. Kubanga mulimu abaana bannupa bakyali mu kkomera talina musango. Kinagambya at least tulina munafa. Omayima n'abasajja bagenda batutunuulira nga tulakogana amatuma tuyita bumiyu. To them they think we are rabbits, like we don't reason. Because for sure there are so many political victims that are in prisons. Yeah? Nga ne Museveni kenyine DPP wenaabala bakimanyi nti bano abantu balina kyamaanyi kibakolayo eyo ng'ojja kubabonereza kati batutandika naabo. Secondly kitutwala ku principle ya politics versus the law. Yes, sir. Nti politics in my view will take a precedent. Tusajja keera kugambe mbona abantu balwadde ne weebuuza Lwamafa bo be yabbira ssente bonna bo tebalwalanga tebali bantu babonabona bali batuuka n'okufa. Yes, sir. Nabwe kityo ne kiba nti kino kiba for some reason ebitebina tibagamba mbu prisons ye qualifying agamanya, you know, it makes recommendations and president Nasa. There are so many have been in Ruzira for quite some time, but there are some people that you see. Do you know Ruzira mulimu abana bali ku remand for even 5 years? Ningo musango tebaba trying anga abamu nga tebana bana batwala mu court tebagenda nko mu court bagenda mu magistrates court ne kola tebagamba no committee ne ba committing mu high court and have never been tried. Yes. And they are there. Some of them, most likely they are innocent. Some of them could be, of course, guilty. Neither is that principle to watch it or musibo are innocent or mutende ko watch abala 10 nga bali guilty. Okusiba kumusibira obwere. Kati abantu bonna bali mu bavundiramu. Tusala gamu kati gwalabye nga Lwamafa n'obutono bwe yabadajjuze komera ti Lwamafa ina kusigalayo. You get. So for me, how do I bana kwa makuru like nga bibozi biri awo tebikwatagana
naye bwe kwati sifa bali mu bukulembeze munnange babikola Museveni atalwa amafa nina atata mwana wa Nuupu. You get to him because one Nuupu is a liability like amuletera obuzibu lwa amafa amanye kati agenda kudde ekisolo nakakaviti nga bwokalaba waweeyo am campaigning kati mayimu mbuto egenda okubeera awo kati bamulaba nga hero and that's not wise for sure. You have bana abasiraamu for sure bw'osaloga muno obavuge expeditious lekant high court try abasiraamu ne bategeera omukyamu alina omusango nataguyina ne bwabeere n'omusajja ani ono wa ADF Sheikh Kamuga no or wa ADF what's his name go bakwata inyandi yerabiddemu nange ono waga muno ADF the guy has been mukuru Jamiru mukuru yes. Try him and try him convict him chivewo you get. In fact, why don't you invite Jamiru Mukuru and negotiate and talk? Because that's a political, in my view, Jamiru Mukuru is a political case. It's a political matter. Shake hands because Museveni has ever remanded Moses Sadinga mufuna nakwagala kuja ku government here. It's true. Ne Omara tubonabara. Why don't you talk? Most likely maybe when again in ADF is okay ndera no kuba bomb because nanyi boss wawe most likely ekijabana abantu babako bakanyugira because boss wawe muyina. Kati Jamiru Mukuru katugeze and I'm being honest Jamiru Mukuru kyogamba mu bintu byenda bina yakoze kyogamba ye yatemula nyo kusinga Museveni mu between 1980 and 1986. To be honest with you, has ADF murdered abantu abawere mitwalo 8 NRA mu bulimba bwayo ne UNLA it's on record but abantu abali mitwalo 8 in Ruwebe as Museveni looked for power while Obote and the team worked to ensure that their power it remains in their hands. You get? So you mean he cannot have a room to negotiate with whoever is fighting him for purposes of moving this country forward? But he will release the thief, a convict, a thief. Who is billions and billions yabba? Nibasi kanyanga simanga mu Greenland Bank and what's this bank? Some bank where record is Jizaraga and University. You get? So I think there is an intentional move from Museveni and the team to simply ride this country to me to be concerned. And the more he does that, trouble. Kati gwe ekizibu kyakuwanga batadde balwa mafu. No, for me, sandi funye buzibu okutabula amafa ne banne naye ate what is the process and joyitamu okutabana. Gwe mukulaba okuko lwa mafa bo mutali na kyakwongerako ku ggwanga to stabilize wabota bo negotiating ne bano gwe boyita abatujju because you see obayita abatujju because tebakuwamba naye bakuwamba ate gwayandi badde mutujju gwandi badde mu gwaba mutujju kituufu kati lwaki tubabeerawo ruume gamba ne munnange okay baba kubonerera aboneredde because it's not once abatadde bangi it's not once or twice if this kuteebwa is aimed at okutereza eggwanga lino you get you call Jamiru Mukuru bana basira mu guys church balwana as in what's the problem ninga nawe wekuba mutima nga nawe omayimbo ina bangi bwatugumbula wa ina bangi batugumbula kasese kwange era ngabo ogamba munno Obote ne UNLF ebatta abantu nawe obaseka sese wekumire mu buyinza. Are you getting the logic? Nawe bo sabudde kasese no batta obasabudde because bagala kujja ko kigati Obote byasabula nawe no weyongereza ako kagama mata era eyasinga this is logic eyasinga obutemu okutemula abangi yatwala obuyinza as simple as that. Era Jamiru Mukuru walo kwate mudde batono tasobodde kuwangula because atasobodde kutemula majego na banansi nagamalawo. That's why yalemeddwa kati gwo musinze ensumika. Netukyalina ne bana abantu abafa mu 2 between yes wano kabakazi yes there is also that November there's one when babwaini ngambe ya 2 that was November 19th and 18th oyogedde ne kwe akabaka ngageza very so olwokuba tugosobodde okubasinza eryanyi tekitegeeza mu batoli mutuufu so there is room it's high time for you because for sure nzenda omusajja oyo omulaba ku TV n'omukati wanennaku nolabanga aliwo kati that silver lining kubire bambi omulaba amaaso ga green gatandise okukankana the older you become omanyi gye emyaka gyabajjajja baffe omulaba talina bulamu bungi mu maaso yadde sinze Katonda nomali scientifically bagamba buli wokulodda buto obongo budda buto mu kulowooza ne wano
n'amaanyi gakugwa mwendo batokyali ofuuka ganyegenya kati mulaba nga yina ifuuse ganyegenya naye okwagala okakolaga ekifaananyi mu takyali ganyegenya yesamaawo okwekazaawo ngaafukaana abaana atambuza speed yawo you know those things of just pretense olina okufuna kikofi nekino kigundi kino kyatambuliramu kubuzaabuza but no threat yes security threat nanti wababaki in Kazora's book in 1988 I think Museveni would move in open roof nakwera abantu jambo Kazora was his AD namugamba your excellency it's risky for you to put your head up nagamba aba bantu mwembibire no hari kontera nibanyitera banzitira kinani gwe nabbi kati tukuburiza janja mwame bakubye cyo kutambula ne coffin elime birawudi kwagwa omuntu omwe yagamba mtu wali cyo wakoze bakwagala go akitandikide ko ne wano mushoyo gambye buyagamba bamwagala kati abamwagala munange zo kutambula mukadukulu nenga go ne anaye sexual you get money yes ne wegulira akadukulu okatambuliremu neba edisi no basembeze ne bagano wesibiramu aho tegeramu kati nseta betaniso bulira kudda kubikukujju no one to Tumuhimbise ngomalirize ensonga just ajagala okubire in terms of really where we're going because jagala tumalize tugendeko ne mu West Africa because bigenda maso mu West Africa nabe binyuma just kubira ku nsonga yenyini gyosembeza no for me ono mjaja mwami ye bambe musasira ne banne nti I have a feeling tineka kimugezeeko alinga kati aluke ebyenda nogamanya mara distance no baluka ono kasika wano kakudebika kusamulira no kasikeno kaba balancing ka that's why no kubufumba bamala kalukanga muguwa otherwise kaizo kunanuka paka ebuziga kati naye alinga aluka ade uyinza balinga aluka gano bine byenda bino abiruka bimuyikira netalina kyakola abyenyinyala naye bambi he's stuck. Lastly I want to pick from you in fact do you think again chigenda muhoza agenda kuja really do you think that transition is viable okay it can be viable on Museveni's end but the people around him and his circle itself about them trusting do you think it can trust the son as it has trusted the father? No, there can be scenarios zimbadenge zimumba wako and nana kataba kale maliza kale scenarios ezo I think waliwo obuzibu mu nyumba y'abantu abo obuzibu obulimu badabikiranga waliwo alina command ku maje nga ye muhozi nobera alina command ku business class nga yirwa bwogo ninga alina command ku business class mukodomi w'embuga alina y'omuwala kubanga jawasa whereas side eri oli akomandinga ki akomandinga muntu noba wati side ya de facto president akomandinga almost byonna ba veterani bani omanyo no munene the man with a big cigar Sale General Sale kati Sale in my view n'abalala ndoza bana ba business class balabanga the longer this guy takes charge the more liability he becomes to their businesses and the empire. Sale ku myaka je ne jajja mukyala n'abalala tebakyasobola kudda mu buddamu Janet at her age for sure obo mukoze kitagambika okumusibya ebigugu bye n'ebikofiira bye nga binane bukanvasi nga bwobo ave mu gwanga lino obo mukoze si bulungi Sale ne packets ze bayita ne bo bayitanga bomba za sigara ate abantu balabimeka naye totala bingi obo mukoze si bulungi I want to believe bambi basajja batwabo no mukazi n'abala noza balabanga for sure bandi agadde omujjajja mwami awo muleba babeereko wano you get kade kizibu ekiri jajja mwami obukulembeze bamuyingira mu busomyo he can't imagine himself in one or two vehicles moving around Kampala mbo bamuyite former president the presidency yamuyingira neva mu musayi neyingira mu busomyo kateri mu DNA kugamba ye abala wanga president he's the president yetachiroza ko fact tachiroza ko mune mutabani we can be you get kimuyingidde mu musayi like you have always said ntino Museveni wabachali mulamu ballot paper aja kubeera aiza wachiri kale kubye izizenga zizeye kaga yaliko yeka from candidate number 1 up to candidate number 7 kuliko Museveni kuliko Kaguta kuliko Tibuhaburwa kuliko Yoseri bonanga wachiri kale buli Emere you know so he hasn't and that goes back to you young people when you become obsessed you see obsession is bad so obsession now goes with addiction you become an addict
nti without this specific drug tobeerawo kati Museveni is an addict of presidency. Without presidency Museveni takuba kafaananyi kulaba motoka zange zino ekinana nga zonna zinkulembera nventebe ntandika okunaaba abaana bayimiriza enguudo motoka ne ziyimirira naye nga nakatandika okwekuba pawuda. You get? So it takes courage. Ngaba Kikwete, it takes courage nogamba naye byonna mbirabe naye wanyu weewaawo. Kanabe another person how he can take this country. Which he can't. Gwera bali utafiri. Ngamba he will be minister mpaka nga wafudu. That's sort of, you know, that exaggerated self entitlement. Nyanti yagamba musiko towali bya retiring ate bwe mwamugamba ko retiring. You get? Kati yawo kitwalo mutima ogamba naye mmanyi ngamba mushege wa muntu abese gamba naye guys tuswaleko nchiweyo. Kati obuziwe buli nti waliwo kiriki etagala kuda muwanganguse. Lwena bagamba mukwatire muzi nibwe nchifira mute bajja batwalaganya. Kati wachiri unpredictable. Boda kuona omwana abamuwagira kamba mbagerageranya n'omuntu alina ekipale ekyenga kikadde ensawo emunge eyitamu emikono ate ensawo ate eyitamu naye tene ekipale ekikadde kati gwe ne gwagamba nno bino ebintu byo obusente bwo bunuso buteke mu nsawo emu kwezo tezibera sekiwa because the issue is ekipale kyonna kikadde. You get? The only difference in ensawo yaddyo yo tuli butono binusu tebiyitamu naye bena biri ku kipale kikadde. Kasi chimune muhozi ne tata we bonna it's just one chipali like it's old, you know. Kati hawe busima buli. So for me I don't see, of course ono mwana wono musajja simala bakubaloti bya biri mukaga as so many people have predicted. Another scenario can be organizing what we call a palace coup. Palace coup ekiri Gabon ekiri Gabon ndizola bya kipali kye kugambi ensawo ekiri kipali kye kimuna yija sigamba nenga muno ensawo yadyo tebiyita mwe binusu kati maika telekomu ne bwewamba ne bebusabusawo it is also possible ate ne waberawo n'abajakanya ne bagenda ku street ne bakuba ne tuwabalamye Gabon babawo nti nga mundabe ngo botandika show ngo gamba old wine in new bottle. Exactly. Ne ate so taka mu new bottle nga ye new bottle eno sinkolobo of tesala tena mu cracks. It's also possible ne mumala katambira wo kokao because wala kwata ekibade kachito ine kachito nyanyonga cha so se era wabera some bit of change. You see Egaga, our viewers, any change is change, to be honest with you. Any change probably omwajja n'omuntu wate kokuba wabera okwera obutono tuno kale obutuuka kale na waakiri ku TV yakulaba his excellence yakulaba kintu kidala ninga sikekiri era wabera some bit of some change. Now the issue becomes the degree of change which can be subject to what? To discussion. Because even when Museveni came here, there was okay. When Tito Okello Lutwa and Basil Olala Otunu, Basil Olala Otunu, Gwebawamba, Basil Olala, ne Tito Okello Lutwa, fine, because one was a cousin of the other. Gwebawamba Obote, there were some bit of change. Some bit, James Jimamarako. Ono bwajja there has been some bit of some change. Era ne wabako omuntu amutwala ne kibera kidomolanga kyekimujjeeko. Era some bit of change. In fact kyoyogera ko ne Tito Okello bali mu government y'Obote okumuwamba ne Paul Muwanga in fact yenyini. It was just a power reshuffle nti kati face enda tulina ya Paul Muwanga kati tulina eyo Tito Okello nenga bikulu kyasigala some bit of change. Kati ne kino bwe bakiyuwa era wabera some bit of change. The issue now becomes the measure, the degree of change. Is it 10%? Is it 20%? It can also be possible. It can be what's sort of a palace coup. Nenga aimed at negotiating power. Yeah. Ntibanange tulikoze nemo tsonyiwe katuveko. Olwa influence eri kugambe yabana batacyasobola kutwala myaka gyabwe. Muwanganguse Janet cannot manage. Empewo yisuyidde ne ba no wake up eka tacyasobola he can't imagine kuleka square malize takezo n'enteze agenda de ku pizza ne bibag. You get? Kati basobola nacho chiko bachipangira mu ndomo ne befula bewambie bichi and then maybe there is room for, but also that works when the opposition itself get organized and positioned very well. Okay. Otherwise it can also be from singa vude mungazemu kujja mu left kuza mu dio, and which would be sad. Kali tugende Gabon. Gabon bye bigenda maaso eyo President Ngwema aliko kati naye yawambye alinga kizibwewe gwali nga cousin Ali Bongo. Ali Bongo ne kitawe bafuze ine gwanga kuva kumpi nkaga mu 7 up to now. That is more than 50 years, around 56 years nga bibakulembera. Ensonga President Ngwema ne baneje bawa nti
eggwanga likooye. In fact, what the justifiable reason? Yeah, agambye ensonga ensinzo tukusindise mu retirement eggwanga likooye. Naye kino kijjanga mu myaka esatu egisembeeyo tubadde n'okuwamba gavumenti mu Africa endowooza kwa mirundi nga 10 mu mawanga nga 7. Mwago tulabyemu ndowooza Mali, there is Guinea, there is that Gabon yennyini, Niger, amawanga geeyo West African belt yeeyo. Olowooza kiki ekigenda mu maaso awo in terms of the politics of that area? Kisooka kya byonna okuva edda nedda era abo bantu ba buvuyo bebadde nga bakoleramu. Bw'olaba onawo West Africa, some bit of North Africa, ba Sergeant Samuel Doe in Liberia, Sankara, n'abalala. It has been the trend. For some reason, these genes after some time nezikomawo. Naye Katonda kyatuyambye nti assassination zote zinadda, which are also like it. True. Katonda kyatuyambye nti era bwe birwawo for some reason, you know, evolution ate olumu tuka nebidda tujja kulaba nga n'obuyekera butandise okukola ki okukomawo ninga it wasn't hard off. Mwebuli ne mawanga ago abantu bayekera naye baba nagamba Mali, Burkina Faso nsonga ze bawa nti no waliwo bannalukalala betulwani ne bayekera. Ekirala nti ababaana kidda ku generational cause. Teri mwana ali myaka 5 bali mwana asakujijjo bonna bavubuka. Kati kigenda ne kino nti numbers ezibanga abakyasiza okubona bona abavubuka bate okufuna omu ku bo abayambeko ku kyeneena. Kubanga bw'okwata abantu emyaka 8 7 mu jijjo bateekateekere abasatu mu 5 oba obwongo buto bukozeseza. I think bano bajja mu disguise yokuba nti bato kabeko balabe bibayinza okukola. Nene ekyokubiri the western power nayo toyinza kugiruling out. Bino balabanga bababye nnyo. I think the president Wema waliwo yagendanga France I think every day or something abana basubira France ne badda abamu bazuku. Yes. Kizwa mawanga gawe gonna ne Cameroon bye bimu Equatorial Guinea. I think Equatorial Guinea. Nga kwata ne baba agenda bakwata zino zilambogini ne bazita pa ku airport katena bazivugira kwange ngudo mbi ne zibira ku airport. No, one Niger go bakutte Bazoum bamwambako obuyinza mwala we yali in holiday in France. Era kyekyamuonya. Then I think no muzeyi nyinyi ono wali no mulala badenga kulemberera abo Cameroon bwana abadenga abera ba Belgium ba wanga yajeyo ngaja akolere government engage today. Ne kati otwogera president wa Cameroon aliko wadde naye by Cameroon yatandise do okutya. Esawa yonna kubeera abakira bakijja waayo Cameroon. Kati Teyaliko wano gone what his name Paul Biya. Esawa yonna ku myaka jejo bakibuuza. Ati na Paul Biya atya because Paul Biya ever abera waberu wa gwanga abera mu Switzerland. Era agenda okujja bujje Cameroon abanga achadde. Abanga mugenyi. So isa yona kijja for me nti kibawe kyokuyiga no jaja mwami era wenjogerera ndowooza idi waliwo ageo mu nkuba genafunye atuuza meeting yabaya veterani oba ku katikati something naffe batubega naffe tubabega ndoza naye kiri mumuli ashuyanga tachasola kiwanirira so Museveni ali mukolera akola bukubirire kusinkana naye bannamagye ba veterani kubanga bawulira n'obanyivu kibi so he's meeting some of them I think nga munana this month if I'm not mistaken. But you see ebintu ebibaawo era most like ebishafu zinza n'okuluma because chikuitirirako anything can happen because yes, I am sure ngera batali basanyufu eyi ne wana abantu si basanyufu lwakwa Katonda kyamuyambe. I think this man he's lucky tanafuna bana bakasunguyira naira oba era akadictatinga nga bukyali ojikira no buyayita ki Biateka magic stand by class 1. You wasomera mu barracks. You know what stand by class 1 means? Yes. It's more or less a failed coup. And this is not. It's not a secret for those of us who have studied in barracks. When I was in senior 1, I think senior 1 or senior 2, nga bana tero kujjako. I think 2003. Kakazi bana tero Mosul. Era bateka study by class 1. You know, stand by class 1 okubata bitegeera bintu bino. Teri musirikale akiza okutambula. Teri musirikale akiza okufulumya mundu. Amarezo nazibera nzigale emundu zonna zibera baziwa abo bebesiga era bateko stand by class 1 in most cases SFC okaye bere kirizwa kubera nemundu. So here last year I think in June Museveni ateko stand by class 1 ngali ntungamo. It is believed there could have been
maybe some rumors or something. But we know, those of us who have been in those circles of military, at least schools, we know those, you know, those codes. Yeah. So by the time you begin to have those many studied by class ones, there is trouble. You get either like that. So for me, I think it's a big lesson for this old man here. And you see, Edgar, it cannot be the rise, and the rise, and forever. No, it is the rise. You get stagnant, the fall. You come down. That's the graph, and that's the law of nature. You get that's the law of nature. Now nature takes you completely. Now the biggest worry that we might have is that after you have had such, where do you leave the country? Is the biggest concern, which I believe my gentleman here, he doesn't seem to be bothered. I think he's too selfish or to mind about others. But this is East Africa. Do you think we can stage coups like what is happening in West Africa, really? You see, everything is possible, Edgar. It can take time. It can take time. It's been 38 years. It can. Of course, you have seen in Rwanda. It can take time. Tanzania because there's some bit of room for people to change power. Kenya the same thing. Na yeye abantu bachali ku risk y'amaanyi for those cause Rwanda, Uganda, ne Sudan. Surprisingly, ate kwezi utakola e Congo. Because at least now there's some bit of room. Mwanzo kwera obuyekera but not eku. Kwanga wajjawo kategori bafunyemo bacho samu kafuna chekedi agenda ko against ya Kabila. Yeah, you know, avewo like that. Baja kufuna ubutawutala. And I think intalo zabwe ziri genetically also developed because of bazungu kwagala, you know, kubba abantu abo. Naye I don't believe that there was there after Kabila or yasoka mbo intalo zabwe is justifiable. They aren't, especially now that they have chekedi who has negotiated and wanted to bring people back. Nalaba Lulinga Sonyoba, Basonyuani, I think I've forgotten his name, some general, you know, where serving as a citizen in ministry. So I think for me, it's a big lesson for the old man here. What I know, Chairman, South Africa, South African states, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Kenya, teacher Buyekeda. It's hard, Malawi, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Botswana out. It's a peaceful. East Africa, Gundi, Tanzania ne Kenya bachivuddemu nibachirekera bangumya mutwe bakuno. Uganda, Rwanda, ne South Sudan. Cause no buyekera bichasobola okubeera wano because temutaddewo mbeera yakuyewa. Olwowe Ombege yafulumako, in fact akulembera ekitongole ekibega SOE ekya Uganda yafuluma n'agamba nti all government bili ezigenda okugwa. I think you had that report, I think like 3 months or 4 months ago. The reports bili eziraga nti two governments have to fall in East Africa. So do you think Uganda is really one of those? Bantu asinga bali bamanyi na Congo nga gyekisinza okubalirako. Akuli emitu ya government and politics are tricky. You wake up in the morning nga you are very okay. You get? Nga mazime kwangu olina mu mitambo like go itwala nga you know bulungi nga as it was with the late Kabila. Niyo mwana najja yamutademu codes nakuwako gakuwadde evening nga muli mukunywa chai and like you wake up in the morning agamba mwana wange mwategedde government ya Gundi egudde mu chechi badde abwa mwana baddawo oba namunyiza oba namukola ki kati kugamba this gentleman gwebatta minister, what was his name? Charles Engola. He woke up in the morning like that person thinking, you know, ninga most likely mwana amada babe yegeza kule badi nagamba naye for sure. You get so like life is just funny. Life is just unpredictable. Government is like life. You wake up in the morning, you're normal, and they say he's dropped dead. You wake up in the morning, you go to your bathroom, and you know, yes, like Sebagala woke up in the morning, again in the bathroom, it was his last time to be in the bathroom. Now, he never returned to his home. So, ne politics bwali, wake up in the morning, nga weiri, government wajiraba weiri. By sawa munana, ngebiranga bili ku radio bidala. Yes, sir. So for me, I won't be surprised if there's any change in any government in this East Africa. It's just possible. Or even a dropping dead. That's also change of government. When you drop dead, it's change of government. Are they immortal? You wake up in the morning, pressure is like whoever expected musajja with TZ for sure. John Pombe Magufuli. The guy is
kaput. So it happens because they work, their bodies function like us. It may not be an appraisal, it could be God's appraisal in your body. You just be there and ekibakuli kyo totambiramu ekyo. Ntikyewunya Magufuli agenda atya in such a short time. Ate nga agenda after amaze kugaana COVID, ndiye yagamba COVID tebiri. Era tebagala economy. Naye naye n'agenderaawo. N'enkulunziza yali aganye COVID naye era yagenderaawo. Kati be global politics. Kati gwe lindo netandise okweyambaza ebisaati byaba Eastern Europe. Twamulabye. Era nti nakitwebuunya oli amala kugenda akola akyala Russia we mutakwatagana ate kati ne mulyoka musalawo nti omanyi tetukyaddamu kuba buyambi lwa bisiyaga. For me, anything is possible. At 80 years or 82 or thereabout that Museveni has, lakini the person 79 on record. In fact, he's making 79 this year. No, muenkaga lwaki mwadi lwaki muenkaga. Magufuli afira kukinana. Myaka je bamuzala 1944. Magufuli afira kukinana. Nebo muwatano. Nebo muwatano. Kati ono musajja tafira kwa 5 mwena atano mukaga ono musajja we Burundi. Kurunziza. So nebo muwana. Wanga time ya kujja. Ne kwa abiri okola ki osonga. Nene omwakinana mu ebiri nga tanwa. That's what I call it. For me is kuzamba na Uganda mind and also calling upon especially young people. Kiti tukyasize kunyiza kulaba young people nga bali mu MK yo movement musajja watu. Ate no MK movement abantu bangi nabo olabamu nga abagamba balina decorum naye ne bonna bali ku MK. N'abawe bitumbuwa nakola ki nga tosobodde kusaba Katonda kuwa bwongo okutegeeza mbunno okubeerawo okwo n'okubawagira kuongeza kukuleetera okwongera okubonaabonako. It prolongs your suffering. Nokubalako obulabi just okubasunga. Anga singa kuba kirale kyekyo ne yeesanga weeka ne kadda yaleke n'obutawo bwabeera nabo of course n'abasirikale babeera nabo. Never bawuji b'obunyama babanga in every generation we have had them. Era ne Yesu we bamutalo abakubira. Nsobola okukijja uno gamba naye ereka kale obuwuji obunyama kome kujajja wange. Nate sa sikira jajja wange bubumba tutubu ate nange musikire. No, but when chenjaga okulaga that thing even when I'm into power there are people who were on the streets. Some change. They will always be there. Abo bajja kubeera abawuji b'obunyama bo. So like bitu byantiisa bitiisa naye byongera tulabisa mu bannaUganda tusazeewo obudakozesa bwongo bwaffe tutuukirize philosopher yagamba yokuba titufanga obwongo tetubukozesezza. Twongera okutambulira mu philosophy z'abantu bano abagamba Abafirika munnange bafanga obwongo bwabwe nga bwonna buli intact. Bukyaliwo. Twanga okera ku macha ng'oserving a ministry, you serving, in fact you're even a serving general. Mutabani w'embuga n'akuyita saluti ne ziruma ate n'olaga nti n'omwenya n'okumwenya ng'oli musanyufu. Nenga omanyi etteeka teri kukkiriza. Nemuvaayo of course nga ne speaker n'abayita. The speaker yennyini n'agamba ffe tukkiririza mu father the son kati nga lwaki tokkiriza munno omuntu tuba tetukozesezza. Kati gw'osuubidde kwola olunaku speaker wammwe ku bwongo out of 100% yakozesako percentage. It is like 1% even half 1%. Nti ye emukkiriza n'agamba mbu ye the father the son and the holy spirit. Egamba ati the father mufenga as Catholics mukazi mukulu. You get? Ate n'asomye tasomye kusoma muyivu. Aita koze courses just za babuya mu course era za ayinamu ne yamateeka. That woman is a lawyer. You get? And her head could not guide her to say, okay, to have some reservations of saying we believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit, and for us as Catholics. Ngesio neraba. Nenga the Son gwagamba is a 4-star general acha serving a UPDF. Ne bavaayo mu bugombe bwabwe ne badda mu Kampala gamba tukikubye. Stuff. You get? Kati batwena njawulo. Na mulalulaluwa mu buyabuya adda mu town n'abawe mulala ndio kana gamba mbawe mudde. Bakozeeko. Bampulidde. Bali ntenda. No man simula abakulabi. Abatulabye twebaza okuba nti mutu wakubudde ne mutulaba. Twebaza tetwiza kubebaza kimala Katonda banatuwanga obudde nga tukyali balamu tujja kujjanga wano. Tulambulula ensonga ezimu sinaba tutegedde. Sinaba tutegedde tujja kuzikolangako okunoonyereza tukomye wano tuzibabuulire. Abagezi bazitwale babitwale abatayagala kubitegeera babireke bongere okubonaabona era tusabira nnyo n'okukolimira ne sekukolimira abatayagala kutegeera bintu bino Katonda
ne sitaani babalabanga emisana n'ekiro kubanga mwewaddeyo okubonaabona kwammwe mukoze kyamaanyi nnyo kubonaabona kwammwe nti n'abagezaako okubajja mu kubonaabona kuno mubalaba ate ng'abalabe era filosofa mwakugamba nti bw'obanga olina erinnya erikuluma bwe bajja okukwasamya ate oyasamanya olugololanga lwaggoonya ne balijjamu erinnya naye ate bw'ogaana tukuleka n'erinnya lyo nerikuluma n'ozimba ki n'ozimba embaazo nerikulumira ddala okukakkana nga likusse kati mwe batagala kudda mu bintu bino nga mumanyi bya Besigye bya Bobi Wine ne banomanyi n'abalala mwakabonaabona nnyo emirembe n'emirembe amiina. Tweyanza nnyo nomanna mwenna abatulabye olunaku olwaleero no program bagita The Mighty Drive. Atujja kudda olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 zennyini ez'okumakya nja kubeerawo. Mr. Mukose yabadde ku camera ne Ali yabadde mu production mwebalire ddala basebo kubanga muweereze gwanga lino. Tujja kuwalawo olunaku olw'enkya temusubwa ku ssaawa 2 zennyini ez'okumakya tujja kubeera wano paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanjisi. Good morning Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.